Nolekyo mubufunze tugambye nti Nabbi Muhamad sallallahu alayhi wa alihi wa sallama azalibwanga 17 Rabiul Awwal. Onfuna bulungi omwaka gwenjovu. Waki gwatumibwa gwanjovu? Kwagwe gwo mwaka Abraha n'amajege we bali bagala okusanyawo Kaaba. Abu Talib yani Abdul Muttalib n'asaba dduwa nti Katonda nkusaba obeere ng'okuuma enjuyo ekifo kyo. Onfuna bulungi Katonda nassa amagye n'amusanyawo nga wetwala mu Surati Fil oba sura ey'ekikumi-mu-ttaano. Ne tugamba nti Nabbi Muhammad teyalaba ku kitaawe Abdallah, n'olwekyo yazaalibwa nga taata we yamala okufa Abdallah. Maama we yali Amina. Emirembe gya Katonda gibeere ku ye. Yafa nga Nabbi Muhammad alina emyaka 6. Okuva ku myaka 6 paka ku myaka 8 Nabbi Muhammad n'akuzibwa jjajjaawe Abdul Muttalib. Abdul Muttalib we yafiira Nabbi Muhammad yalina emyaka 8. Okuva ku myaka 8 n'akuzibwa Abu Talib. Mfuna bulungi muganda wange ekitiibwa. Ne tugamba awo mu bufunze nti bino ebyogerwa nti simanyi Nabbi Muhammad abazadde be baali bakafiiri bikolebwa abalabe b'Obusiraamu era byaleetebwa Abayahudi ne Banu Umayyads okubeera nga bagala kwesitula bakkakkanye Nabbi Muhammad n'Obusiraamu. Ne tuwa ekyokulabirako mu Sahih al-Bukhari, Imam Bukhari wabanga ayogera ku surati Tauba aya 10:13 egamba nti Nabbi Muhammad takkirizibwa kusabira muntu mukafiiri yenna, omujemu, omushiriku. Imam Bukhari agamba nti eno aya lekwatagana kwa Abu Talib mbi yali omushiriku. Tukiddamu tutya? Tugambye nedda. Lwaki nedda? Kuba eno aya yakka nga Nabbi Muhammad yamala okusenguka dda okuva e Mekka okugenda e Madina, era yakka mu mwaka gwa 9 nga Nabbi Muhammad amaze okusenguka okuva e Mekka okugenda e Madina. Ate nga Abu Talib yali yafadda e Mekka. Onfuna bulungi? N'ekito kikola sense. Aya esembyeyo okukka okubeera nga ekwatagana ku muntu eyafedda kiba tekikola sense. Muganda wange nsuubira olaba abantu engeri gye bazanyisaamu wano gundi politics n'okubeera nga bagala kukakkanya kitiibwa kya Nabbi Muhammad. Netugamba ekitabo kyokka ekiri Swahihi ye Quran nga Katonda wagamba nti fe abaagise era fe abagenda okugikuma mu Surati Al-Hijr aya ya 9 era ye Quran etaliimu shaka. Surati Tauba aya ya 2. Netugamba nti Nabbi Muhammad bingi bye tumuyigako. Ekisooka yali wa mazima, oteekeddwa okubeera ab'amazima. Ofuna bulungi? Netugamba mu Surati Tauba aya 10:19 Katonda agamba nti tubeere nga tumutya wakunu ma aswadikin, era tubeere n'abogera n'ab'amazima. Abogera ab'amazima Katonda abannyonnyola mu Surati Bakara aya 10:10 aya 17:7. Obumu ku bulombolombo bwebwo nga tebadduka mu ntalo, bagumiikiriza mu mbeera ng'ekalubye. Onfuna bulungi? Tebalyazaamaanya balala n'ebintu ebirala. Surati Bakara aya 17:7. Ne tugamba abantu bokka abo abakulembera abantu abo ab'amazima, onfuna bulungi, basenkaggale ab'amazima ye Nabbi Muhammad n'abantu be. Kyova olaba Katonda abanga afundikireyo aya agamba nti ulaika alladhina sadaku, be bantu ab'amazima. Kyova olaba netugamba era ne Imam Ali Taita amanyikiddwako ye Siddiqul Akbar, ow'amazima omukulu, senkaggale nga Nabbi Muhammad amaze okuvaawo. Nabbi Muhammad ye Sadiqul Amin onaaba ya Siddiqul Akbar. Ofuna bulungi? N'olwekyo beteekeddwa okubeera nga twekwatako, okubeera nga naffe tutuuka okukwesiima, tubeere abantu ab'amazima, tugaane okubeeramu abo abantu abakyusa ekiraamo kya Nabbi Muhammad ne bagenda mu bifo nga Sakifu okwerondamu ne bagamba nti Nabbi Muhammad yeerabidde okuleka omusika, ate nga twagamba Katonda yatonda era yalonda mu Surati Al-Qasas aya 68. N'olwekyo nikeesa omuntu akikoze aba agasse ku Katonda n'ekintu ekirala. Mu Surati Al-Qasas aya 68 Katonda akinnyonnyola, ne mu Surati Al-Qasas aya 69 kuba Katonda yamanyi ebituli mu mitima. Nitugamba nti Nabbi Muhammad ne bakyala be yali akola obwenkanya, n'olwekyo tuteekeddwa okubeera abenkanya eri bakyala baffe nga Katonda batukomandinga mu Surati Nisa aya ya 3. In case tosobola kubeera ng'okola obwenkanya mu bakyala bonna wasoomu, ofuna bulungi, Surati Nisa ya 3 Katonda akinnyonnyola bulungi. Nabbi Muhammad n'abaana hadisi emanyikiddwa
egamba nti addibu auladakum ala thalath, tutwaininga abaana baffe ku bintu bisatu. Hubbi nabiyukum, abaana okubatwaininga okubeera nga bagala Nabbi Muhammad, kuba Nabbi Muhammad tugambye nti rahmatul alamin, kiseeri ebitonde, yatusabira in case tumukozeeko tawassulu, tusabye Katonda nga tuyitira mu ye, atusabira nga Katonda wakyogerako mu surati Nisa aya 64. Basahaba abagaana okugenda gyali okubasabira, Katonda abablaminga wano. Mufuna bulungi mu surati Munafikun aya ya 4, ya 5, ya 6, ya 7, ya 8. Mufuna bulungi n'ekyo tuteekeddwa okubeera nga tumukozesa kuba kiseeri ebitonde nga Katonda watugambye mu surati Al-Anbiya aya 17. Hadisi egenda maaso agamba nti wahubbi ahal baiti, n'abaana baffe okuba tulina okuba nga bagala abantu b'enju ya Nabbi Muhammad, kuba lyekkubo eritagenda kubeera nga litubuza, because be basika ba Nabbi Muhammad abatuufu Katonda be yafuula okwagana okubeera nga tteeka. Surati Shura aya 23 yabatukuza, Surati Al-Ahzab aya 33. Hadisi nesembayo negamba nti wa ala qira'ati al-Qur'an, tuba training n'okusoma Qur'an beeyigirize, because Qur'an shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin, kisa ate eddagala eri abantu abakkiriza. Mu Surati Al-Isra aya 82 netugamba nti obeera n'ekizibu soma Surati Yasin wegayirire Katonda. Abulabe bakufuukidde ekizibu, soma Ayatul Kursi ofuna bulungi, Surati Al-Ikhlas emirundi 3, Surati Al-Falak, Surati An-Nas, Surati Al-Kafirun. Wegayire Katonda nti kulw'ekitiibwa kya Qur'an njiwasanga eddagala, nkingiriza abalabe nga omaze okusaala esswala ofuna bulungi mu budde, ate esswala netugamba nti ekuziiza okola amazambi, Katonda agenda okubeera nga akuyamba. Then nga tunabagenda kwebaka, gisome ofuna bulungi, gisome byenkugamba. Then ng'ogenda ku mulimo, bisome ebintu ebyo, Katonda ajja kubeera nga akukwatirako, kuba Qur'an abananfuusi bakufuukidde ekizibu. Soma Surati Al-Munafikun ofuna bulungi ne ayati endala. Qur'an ddagala, shifaa'un wa rahma, nga kirabo Nabbi kye yajja nakyo, muganda wange ow'ekitiibwa. N'olwekyo tetusobola kubeera nga tumalayo Nabbi Muhammad, naye nga tuteekeddwa okubeera abantu abamwekwatako okumutegeera. Tetusobola kumutegeera okujjako nga tutunuulidde ekiraamo kye. Qur'an n'abantu benjuye Katonda bannyonnyola nti yabatukuza era n'abafuula okubaagala nga tteeka. Mu Surati Al-Ahzab ya 33, Surati Shura ya 23. N'ekyo biteekeddwa okubeera nga twekwatako. Nsaba Allahu subhanahu wa ta'ala akkirize ekitono kino kye tukoze, atufuula abantu Nabbi Muhammad bawolereza, atufuula abantu abafa nga tukyali ku kituufu, atufuula abantu ababeera n'empisa entuufu ngeza Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallama. Afunye omusomo guno nsaba beere ng'osharingira abalala. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu.